Just imagine. Omanyengere gye wawona COVID. Aletwa kanya ki Katonda yakuyisa mu ntaana n'ogivaamu ogyowulira ensi ekisaache kati gwe wanda badde oyimba n'okuyimba okusinga nze because nyinza kubanga saatuuka gye watuuka naye nze bwe nalabako kyokka sirikoowa kwogera nti Katonda w'amaanyi bwakisa. Okay, webale nnyo. Naye ekigambo kyemani nsema sentence emu yokka ekigambo tekisosola. Kyova olaba owulire bw'abanga mulabe waatya bw'ayingira mu ngalo zo osula enjala n'omuwa emmere ndowooza olaba eddala eriri mu Middle East for exchange of people. To give freedom first and foremost tolina kubeera na bwana buto mukomera naye gwe okuta obwana obuto obuwe freedom olina okusooka n'otta obwana 10,000 isi n'olyoka okkiriza tureriiza obwana kati olaba nti ensi eyingiddemu ekibi ate ekibi ekyo nekitufuula abalinga abagoba eddalo. Okay. RDC buza kubatuuliza. Abatuuliza mwenna mwase mutabasaba ne banyabo. Tubaza Mukama Katonda tusobosezza okubeera wano. Tusaasira abafiiriddwa n'abafunye ebizibu. Ate ntuuzaayoza abalina bye bafunye. Nina jjajjange Ssaaba Biita Ekibulala olina olukiiko awo mbefumbe kumpi ne Bulange. Nange bwe mmala meeting eno oba okubaganya kuno. N'abyegattako neetonda obutatuukirawo mu budde kansooke gino egy'eggwanga. Okay, tuyanze nnyo. Ssaaba Biito? The Biito is a clan. No. Yeah, part of the royal family. Eri. So Katonda mubeera mutya ne clan. The Babita in Buganda, in Bunyoro, even the other Toro, even the other Chabazinga. Name of Buganda, but Toro Wafe, then in Nabongo, Mumias, Elimbaluya, then in Echiziba. Okay, so Tanzania. Shongama, you are part of the other Bito. Yeah, the Luoba Bito. Majaba chwezi atokolera mu chwezi entebe yo. Neto awasangana n'abachwezi Musayi Mutabule. Okay. Siraje tuwe ku bibadde mawulire weekend. Mawulire gabaddemu ebintu bingi naye ekimu ku bikulu mu Right Honorable Speaker wa Parliament ye-11 Anita Among eyavudde mu maternity leave nga tennaggwako. Oyogeranga wa George Walaze kakati Nalongo. Boss. Oyogeranga je Walaze omaze okulangira ano tuli ku highway. Ate ogambe wasinganye principal. Ant kwa iwo ovuga speed na you don't do overload. Gwe Walaze katoyogeranga je Walaze. Tewayingidde eventually ogambe nti gwo omukulu 10 gwe ndalabye abasaze. Ekyo kyemmanyi nti bali basaze. Ekyo nkyogedde nange. Sinza gendayo nga saasaze. Okay. Naye olwayingidde n'otuusa enjogera. Twabadde mikolo mingi naye yakugiza oba yaddaabira bawa ngamba mukwano gwo ate bwangamba musajja musiraamu nnyo kunze nnyo nabadde ntidde nti yabadde possessed ndowooza eyo walabika wakyamula nnyo naye ebyo saabirabye yabiŋŋambye bugambi oyo yali possessed yakugambye naye mbadde ndi ku mawulire yagambye Right Honorable Speaker Anita Among Magogo Nalongo nti agenda kulumisa mannyo eri abantu bonna abanaabulawo entuula 15 eza Parliament nga tebalina lukusa lwonna lulwe. N'agamba nti bano aba-opposition abafuluma yakabala entuula 6 buli luyitawo ajja kubala paka loidi zinaggwayo naye bagendako mu kufiirwa okungubaga baba bagenda kiba kitegeeza nti balina okuddayo so you will give that as a defense. Nze ngana anti kyengamba bw'oba MP ye n'agamba ennaku ziweze because it is 15 cities and more uninterrupted. They are supposed to be consecutive fine. Naye ye bw'akutwalayo nga ziri 12 kati yo ejja kuba defense yo but yaba akututteyo. Naga nti ne mu committee tabaagala mu
mu bintu byonna bikwatagana parliament abadde basuubira ogenda mu mizannyo e Rwanda bajje ku lisiti era ekyo kitegeeza nti ekyo kyasebiddeko naye nabo bwe batudde bagambye nti ayagala kubajja ku mulamwa tebalina kyabatidde bagenda kukomawo mu parliament okubanja awaziikwa abantu bane 18 oba babuulire we bafiira oba balamu oba bafu baloya ab'enjawulo ne bagamba nti Siraje yegena kubeera topic yaffe ndoza ujiro ita amawulire amalala agabaddewo omukulu yali minister wa deputy state minister wa ICT minister George Nyombi Tembo bamugonomoddeko ogufo ogw'okukulira UCC ebadde erimu omukyala Kagwa Irene ng'alinga acting okuva oli yavaamu myaka ena Kagwa badde substantive tabadde substantive abadde acting tebakimujjanga confirmed. No, it was Irene that was acting kati Tembo gwe baleese waliwo obunkenke mu basiraamu ba Uganda obwa amawulire agavudde mu kooti nga bawadde ennaku 3 okutunda ebizimbe byonna property yonna ey'obusiraamu esobola okuvaamu obuwumbi 19 olwaki bagamba nti Mufti ne Secretary General Mubajje gundi Mugalu batunda square miles awantu 2 Zimbabwe ne bagitunda emirundi 2 kati sente ezo babala ennaku era eggulo abasiraamu bagezezzaako okwagala okufulumya Mufti Mubajje nga bakulirwa Abbas Kiyimbono yali meya wene ate Kiyimba gwe bakutte instead yaze n'omusirikale omu ne teyamutaasizza bamukubye ne bamukwasa poliisi n'agenda n'ebisago naye yeerwanyeeko ati position ekyali awo abasiraamu bakyanoonya entotto engeri gye bataasaamu ebyobugagga bwabwe naddala ekitebe ekikulu eky'obusiraamu kati Kiyimba yabadde azze kulemesa kutunda kakati oli yabadde afulumya yatunda abasala amagezi abagasasula aba yatunda ettaka emirundi 2 kigira kireeta kitya okutunda properties z'obusiraamu beetaaga ocompensatinga one of the buyers. Yes, one of them. Kooti yasazeewo beetaaga ocompensatinga omu ku yali aguze. Yes. So bonga bo oba the Muslim fraternity because ye yali yatunda bakitegerekse Uganda Muslim Supreme Council a holding a property. Yes. In trust of the Muslims. So it committed a fraud. Yes. It made double sales. That's a criminal offense. Yes. Indeed, it is actually nze ndowooza bandi badde bamuvunaana mu bajje kuva mu mbuga z'amateeka. But because ndowooza naye gye balina nga bw'omanyi bakigezaako emirundi emirala. They sued the Uganda Muslim Supreme Council. Yes. And got a court order, okay. Yes. Naye alina omukisa nti DPP omusanga agugira ki? Agutwala n'agweddiza naye kusimanya beena abatopi naye bwetaabe kwegamba abasiraamu kye balina okukola kuyita Special General Assembly olukiiko ttamiriko olw'enjawulo ne baba n'abantu be bayinamu obwesige ne baga nti abo be babasolooza sente ezo basobola ozisolooza naye basobola ziwa gwe beekakasa nti bwe tuzimuwa zijja kutuuka baziweze ne bwe kiba 10 ani golowooza ayinza okubeera mukyo Uganda erimu abasiraamu banti oyinza okubaako nebwobamanyi ate basobola n'okuteekawo mu katuuki nga Rwomushana Amini mu 78 ng'agoba musajja mukulu mulwadde ne tetulina kyekikolera ng'agoba ba Moses Ali ku kusonda ssente ez'okuzimba ogwo omuzikiti Lutikko yasooka mu Defense Council ne bagati ate lwaki n'alangira nti eri National Mosque muzikiti gwa ggwanga so n'abakatuliki n'abaprotestant bonna gubagira ki era n'alonda Major General Emilio Mondo nti mwe abakatuliki mwe muli abeesimbwa ennyo mu bya ssente kulira akakiiko akabuuliriza ba Moses Ali ate okulira n'okusonda ssente omuzikiti guggwe basobola n'okuleeta atali n'okutabaganya abasiraamu abanga ye mwesimbu
ekikulu bwesimbu n'okutabaganya abasiraamu pulezidenti yalondako Professor George Kanyehamba enteseganya eventually zatuusa mufuti mubajje mu buyinza. When you scan mu basiraamu banno tolaba mu esimbu abasiraamu abeesimbu weebali ddala being a national mosque being kyangaza sebo underline yange njagala ntegeerwe oli kati ayagala kwewa bwesimbu underline yange ki bwesimbu ne bwana abaseeka ne bwana abahaji ne bwana abahajjati ne bwana abashekati nga si mwesimbu tebagenda muwa yadde ekikumi kuba bamanyi zijja kuba ng'ateeka amazzi mu kisero naye oba oli abayinza ne bwaba Rwomushana bayinza olwa president eri amingi yakola n'aleeta emiriyo mondo. amawulire amalala ottibwa Joyce Mpanga bwe yadde aziikibwa akungubazi babadde bangi naye yasinze okukola amawulire yabadde eyali vice president maijolaga Kazibwe muleke tuzijja ku main kakati yagenda kuyingiza ambush please kireke nonda kuba bulungi wa Gasimbagane let's leave that kind of kirese kale weba omusajja wacho mugaginga anyway katelega tukitegedde ne njamu kubakamba nenda tukireke twabadde Sembabule nga tugenze kuziika mu Uganda Mayanja bwe bazikidde mukyala Mpanga nga ffe tuli mu kuzika James Mayanja abadde wa Data TV twakolanga ffenna muganda wa mukulumbidde kakati nze ebyabadde wa mukyala Mpanga sibimasuubiza abakiristo tuli beesimbu kakati bwe trust me tubeera beesimbu tubeerera katugende ku issue ndala goyinza seraje mumanyi weewanye dda nti oli ku highway omusuubuzi omututumufu Sipiika yagambye amasimo ge baga Hawkins naye alabula omuntu yenna yadde ali mu ntalo ze ez'ebyenfuna okukozesa famire ye ajja kumutwala mu mbuga z'amateeka. Amawulire ag'ebweru amanene amangi gega olutalo lwa Bahamas ne Israeli at least endagaano finally bamaze ne batuukiriza okuyimirizaamu ennaku nnya era eggulo bawanyisiganyiza abasibe mukulu Rwomushana bayogeddeko nti abaana bamala kutta bangi ne bakola ki tetumanyi kigenda kukola ki kuddawo n'amawulire agakyali ag'amaanyi byadde nga pate badde mu buyinza tennakkiriza mu Liberia pulezidenti Weah yali omusambi w'omupiira nga bakyali ku DR form zijja zizeeko 99% bampangudde mu yakonsidinze n'ekibiina ky'ekyagaana ne pate abantu be tebbanga lyamala ng'akyali president nga nannawaayo obuyinza bamanye nti Liberia eteekwa kuba emu ogaba amawulire mu West Africa ebadde okuwamba okwa buli kiseera nga Gaboni yakasembayo. There was Samuel Do, there was Charles Taylor, babadde bawamba. President Museveni yabaddeko mu Kampala ng'alambula engeri gye bakubamu ebiraka n'okuzibukula emyala era abantu babadde tebafuna nga beetegekera olukiiko abadde alambula nguudo ze bazimba olwannaamu abadde talambula kuba biraka ayinamu kamalisiki gye yalaze oyinza okuzimba ekituli okikola otya naye senga yayiseeko ku mukwanaawo yandirabye yalambudde kuba mukulu Lukwago yalulemesa bali bagamba nga tebamuwadde enjawulo ate ye ng'aganti nga balusavuwazo. Nina Ahmed Katerega, nina Charles Rwomushana ne Siraja Rwama tuli mu program Gasimbagane ne bannamawulire. Wiiki eno mwenna nga bwe mugoberera amawulire tulaba nti Sipiika wa Parliament Sipiika Among ali mu kugugulana n'ab'opposition abaafuluma mu Parliament ne bagaana okudda ng'entabwe eva kuba nti baagala gavumenti ebabuulira abantu 18 abagambibwa okuba nti baawambibwa tebamanyi gye bali mu kiseera kino ewayise ebbanga lya myaka egisoba mu 2. Deputy Speaker yali yagamba nti gavumenti ereeta ekiwandiiko. Speaker yabayogeddeko wiiki eno n'agamba nti no
tejja kuleeta ekiwandiiko gavumenti nga bano tebali mu parliament. Sipiika n'agamba nti agenda kugoba ababaka kasita banaweza entuuza meeting oba sittings 15 nga tebakomyewo, agenda kubajja mu bifo byabwe bya parliament. Akulira oluvuganya gavumenti yagamba nti ona atiisa nakubajja ku mulamwa era tebajja kukangibwa. RDC wakavaninga parliament ebbanga ddene. Era rules of procedure za parliament ozitegeera bulungi nnyo. Amateeka gakkiriza sipiika okujja abantu abo mu bifo byabwe oba ali mu kutiisatiisa nga Mpuuga bw'agamba. Webale nnyo ssebo. Bannaffe abaatukolera amateeka gano ne ssemateeka, in fact baayinamu eryali lisinga awo lyali liga nti abalonzi basobola okukola ekiwandiiko ekijjayo omubaka atabaweereza. Naye bwe twali tweyubula okugenda mu bibiina by'obufuzi ne balijjamu. Kati lino lyeri kyekikubagizo ky'osobola okukozesa ku mubaka atakola, kubanga obukulu bw'omubaka kukiika, ate bw'aba takiika ate aba anaayambirawa. So kikulu nnyo, ate ndowooza kiyamba n'ababaka nabo okukiika. Ate pulezidenti ebaddewo nzijukira Sejjusa ne Tumukunde be bamu ku babaka abaali bajjiddwayo bwe baasussa entuulo ezo 15 nga tebaliyo mu parliament. So Mukunde, yes, yeah. So olw'okuba ekyo kyali kibaddewo, ekitegeeza nti kisobola okugira ki, kisobola okubeerawo. Naye oba oli awo engeri gy'okukituukako, kubanga bali ndowooza nzijukira mukulu Kadaaga, nzijukira ku kya Sejjusa bulungi. Tumukunde ndowooza amagye nago gennyini gaamugjayo, oba naye ekya Sejjusa kye nzijukira obulungi nti baatwala mu kakiiko kali ak'ebyempisa ne bazuula, nzijukira eyali omumyuka w'omuduumizi w'amagye mu budde obwo, najja naawe obujulizi nti oli kati twamulangirira ng'awoolo yava ku ddito oba gwe tutama disaata, kubanga olwo yali Bungereza. Ekibadde kitannabeerawo kyekino bwe kigenda okubeerawo. Naye nga bwe tubadde tuinterruptinga nga Siraaja atubuulira nti ababaka nabo bagezi, bwe baatuuse okukungubagira omugenzi Mpanga ne bajja. Kaakati awo ate ayina kuddamu abala awo, ate Katonda wayinza okubaawo oba kurenize oba ani ewangudde nejja mu special seating era nalwo ne bajja. Kuba ababaka abo nabo tebeesiga nnyo. First of all, ababaka abasinga tebawagira aba-opposition, aboludde oluvuganya, tebawagira kubeera bweru wa paramenti eyo. Mbu batya mukama waabwe Bobby, balinda balabe bwasiginolinga, kubanga kyoba omanya nti n'okugenda ebweru okwekandagga tebakukkaanyaako. Munnaffe wano simanyi oba olwaleero naye atera kujjanga akerewamu katono. Yali akutengera opo ennaku bbiri. Ye abakola ambushi n'abafulumya. Era bafuluma batolotooma. Kuba baali tebakimanyiiko. Of course ne kibanga ekikutte. Bagenda okulaba, ndowooza balowooza nti kyakaseera buseera. Bagenda okulaba nga kiremeddeyo. Ne beewuunaganyamu ng'era abasinga obungi okusinziira ku nsonda zange baagala baveeyo. Naye nga mukama waabwe tannalaga sigino nti ayagala baveeyo. Kaakati ekyo kiba era ebituli bingi ebiri mu kintu ekyo, kubanga nawulidde sipiika n'ekyo ng'omuzadde teyandikikoze ng'aga nti ababaka abajja ne bakulookinga ini nti bazze ne batatuula munda naye nga mu kitabo basayininze. Sebo nekyo ekintu kyawonya ku mugenzi Yoweri Kyesiimira. Kyesiimira ne Sam Kuteesa n'omugenzi Kafumbe Mukasa baaguliranga Kayiira ebyokulwanyisa nga Kyesiimira yabitwala mu kibira e Nalubugo. Kaakati ng'eri baganzi ba Kayiira oba bodyguard be yabeeranga nabo bamukoleranga emirimu gyonna babamutiire nga basindikwayo Muwanga n'oyita Ojooko. Buli ekyagwangayo nga balina engeri gye bakiddiza Muwanga yali vice president n'oyita Ojooko yali ame chief of staff.
kakati batuuka babawamba badde ba mission ndowooza ng'ewedde balumiriza kyesiimira ku lunaku gundi wajja wali ne kayiira mu kisaka wano wali ne kayiira wali Kayondo ye kyeyakola nga ajjayo kitabo kya paalamenti buli kyesiimira lwe yabanga n'agenda mu nsiko yasookanga nko ku paalamenti n'asayininga era nekyo ne kimuyita ate omusajja yali mu paalamenti olwo ogamba otya nti abadde mu nsiko yakyusanga n'engoye era gundi muwanga yakwata yalinga yogerera mu zindalogo n'agamba nti kana akawuzi k'ensika gusemberere Siraaji n'agamba nti ka bulu n'agamba ono talaba kano ka white naye ng'agamba nti oli yali mu kanzu njeru ate wano ali mu suuti olunaku lwe lumu kakati so ababaka abo bakolanga kyesiimira beefuula nti beekandaze bali bweru wa paalamenti naye omwoyo guli mu paalamenti bajja ne basayininga bwe nalebe sipiika ng'agamba agenda kwasanguza amannya gaabwe mu mikutu gy'amawulire sipiika alimba naye naye lwaki aba alimba ebyobufuzi aba alina okulaga obweru omwoyo ogulimu nti ababaka abasinga nabo babikooye era ojja kwesanga nga bangi singa kiba ekyolutendo sirowooza nti babikooye kubanga kibakolera mu constituencies ndaba because bakimanyi nti abawagizi baabwe kibiyitaaga ne constituencies zino nzibu kati kale constituencies z'ebibuga nga Kampala ne municipalities ez'enjawulo Wakiso kiyinza okukola naye ate oyinza okwesanga constituency ng'e Masaka gye wandiise good Nup yes banup baludda luvuganya naye ate baagala enkulaakulana bayinza okuba nga baagala okulaba ku Dr. Bedi Bwanika so gwe olowooza nti ekya sipiika kutiisatiisa talina kapasite ekikola alina kapasite kubanga yakubiriza naye alina okugoberera procedure nga bwegira ki bali babatwala muka tasobola kusinziira mu paalamenti n'alangirira nti diiki Rwomushana ennaku 15 ziweddeko temudda alina obatwala mu kakiiko eri kabakunye endowooza gye baneerwanirako mukulu Rwomushana bye yagambye nti bagire ki bagamba twajja okukungubagira mukyala Mpanga naye nze kyemmanyi zino zonna semantics kijja kuggwawo ate era abanabodde oluvuganya basinkana sipiika lulinga avudde mu maternity leave munange gye yabadde agamba barepresentative baabwe okuva mu bibiina byobufuzi byonna ebyoludde oluvuganya bakanya bamalaako ediimo biringa biri abatabulikirwe bawamba Kampala mukadde mu 91 basika ne bawamba mu 9 ku Luwemba ne bakomawo ne bawamba nga Luwemba agenda alangiriddwa naye tannalayizibwa kakati Kamoga Sheikh Yunusu n'atula ne eyali RDC wa Kampala mukulu ono w'Etororo Charles Owori ne bakkaanya nti baveeyo kakati Kamuga waddayo n'akirangirira ekifuluma ne ku mikutu gy'amawulire gyonna ate Jamiru mukulu n'akwata abalala n'agira ki n'abazaayo abo abatema abapoliisi ne batema naki ne batema n'embwa za polisi ye gurupu yagenda eruzira nevayo negenda ne mu ADF kakati bali aba representative bamaze okukanya ne speaker government ewadde obweyamu n'ekiseera mwegenda okunnyonnyolera bye baagala kakati ate nevayo Jamiru mukulu munno n'agamba ebyo bw'oyogera ku gavumenti okuva kiseera kikyewa I don't recall gavumenti okuva mwezi gumu tegunaggwako gwaggwako ku Sunday wedde then bwegubanga gwaggwako then sekakasa nti kubanga bukya because nange njukira lopi yayogera honorable Mpuuga ne honorable Semuju ne honorable Ani buli kibiina basaalirwa basinkana speaker omwezi tegunnawera omukwatu ali wano weeks 2 eziyise nga bakamusinkana omwezi tegunnaggwako so government bwe baba nga bakanya ku mwezi tukiwe chance era nsuubira eyo bwenaggwa bajja kukomawo mu parliament bajja kuyiyawo engeri gye basobola okudda mu parliament naye nandyagadde enteeseganya zigende mu maaso wakati wa speaker n'abantu abo bakomewo mu parliament baweereza abalonzi ate eri baba era badde bakikola nti kale katusigale mu bukiiko kakati speaker agande mu bukiiko naye ate ebyasinza obubaluma
zino trip kubanga waliwo mwenyinaze bange speaker naye kyamaze muyitira ko bamugambye otugamba bali bazira ate gundi wamuwadde tikiti yagenze gindi ako speaker ke wawulidde ayogera nga kimutulidde slow motion oyogera kona yagenze gana ndowuba yoyo nende waliwo abagenze e Rwanda waliwo n'abagenze e Ghana naye abagenze e Rwanda mbu waliyo akasente miliyoni 3.7 okuparticipatinga mu games ezo kakati abasinga kati abagamba lwaki mugenda ne mufuna sente ate nga palamenti yebafandinze nenze kimanyi nti mu mwezi nga guwedde gavumenti ejja kujja ne omwezi bagambye gwaweddeko omwezi tegunnagwako nze sikanyiza na Siraaji twali wano ku Lwamukaaga nga speaker yasinkanya abantu abo ku Lwakuna oba ku Lwakutaano kati weeks 2 omwezi tegunnagwako wakyaliwo chance issues zebemulugunyako ziyinza okuba nga ezimu zirimu eggumba naye parliament si ddwaniro bw'oba oyagala ddwaniro ogendawa mu ddwaniro parliament kuteesaganya na kukkaanya bano be babikola consensus kuteesaganya na kugira ki ne kukkaanya yes obubadde bw'okwerabisa abalonzi bakulabe nabo bubaamu. Yes, just a question for Rwomushana. Rwomushana nti we oli mukwemulisa. Musi ebe mwafuna ngo butakanya. How did you handle issues? Namwe mwekanga ndanga ne mufulume ebweru. No, our rules were clear. Mata bwebera contentious. Bate musobola kugikanyako. Ngagenda mu referendum. A referendum. No obusemu referendum. Bwe baba kubisanga akalulu. Ne mutakanya. Nedda ye. Mwene mulabanga sentebe yekubidde nga muyimirira. You stand. Muyimirira. Bwe I think 50 nga mwene you go into the division and the lobby. Baba baromo anti we bugunjufu naye ogamba kukola bino yabadde bakola ebyokuzira. Ate twali balalo. Ate mwanyinayo bekandagako nga bayisiza nga bayimiriza ku bibiina by'obufuzi. Naye kwali temporary bekandaga kwolwo ne bafulume ebweru tesemogere basamu njuba okulaga obunyivu bwabwe ate nkeera ne bakomawo kubanga atolwe ekyali kitesebwako kirala. Okay, Siraje njagala kujjawo ku bigambo bya Deputy Speaker wa Parliament. Deputy Speaker yali yalagira government okuleeta ekiwandiiko era government negamba nti jja kireeta. Bano baganya okufuluma. Speaker atyachi bano gye bakoma okubeera ebweru because basiba bagamba nti basobola okusigala nga bateesa. Then lwaki alabika nga ali so bothered babanga asobola okusigala nga akola business nga tebaliiwo. Ekisooka emirundi egiwezeeko waliwo ebintu byakyamuukiridde n'atomera ate nga tatomera lwakubanga ayagala atomere naye ndowooza abulamu bapulaani abamugamba. Ensonga ya Namuganza president yabagambako nti ebintu by'omu kisenge musooka mubireke Namuganza mumuveeko. That was the right signal nti yimiriza. Kati wagugu wayita siri kitagaana aganze nira omukono ogukola ki ogusembayo n'ata consentinga. Najja ku kyanyegejenge ng'alabanga ekyobusire buli muntu yakirabanga kyantu. Naga over my dead body ekyo tekijja kubaawo. Prime Minister Right Honorable Nabanja naga nti atujja kujjamu ebikyamu ekirimu ebifuna. Yes. Kyonna kibanga kifune ekivundu. Osobola okusalako abavundu n'oli awalamu. Yes. Nyegenyege bwe yagenda eyali speaker ebiseera ebyo nga kati Deputy Prime Minister Kadaga yali agigulawo ya presentinga ebbaluwa yani ya president nti akkiriza awumanya president kikyakola ki bwe babba obululu bwonna obubaddewo akayibukedde ya Museveni yavaayo n'agamba nti bakanoonyereze twagala kubanga temutuuza mu byamuwanga. Yes. Yali ategeeza ki ku muwanga. In other words, president ayina yali alifalinga ku speaker enkola ye. Yes. Era yakola ki ya RDC balugwamu ne DPC. Kati DPC mbulira waali mu kiseera kino twala okunoonyereza waali kati ekitegeeza nti
bino byonna ebyokulabirako ebisatu byotuwadde ekyanyegenyege ekya Pasis Namuganza n'ekyokulonda kwa LC5 okwebukedea kiraga nti omukulembeze w'eggwanga si mumativu n'empeereza ya sipiika wa Parliament. Okugattako ekisembayo ndyokenzire ku kino kyetuddayo nti pulezidenti ayagala nnyo ba investor era abawagira. Lwaki olowooza yagamba nti aba MP tebagezaako kuddamu kupangisa kizimbe kya Sudiru kino ekiri awo. Kibaba bakola bajjemu aba minisitule y'ebyenjigiriza bajjemu ne prisons baddaabirize ekyo. Yalina kyasuffocatinga ku Anita Among. Yes. Naye Anita si yalagira ekizimbe ekyo okuba nti bakipangisa. Yagezaho okutegeeza. Siraje yakugendayo nja kudda ku topic. Kuba waliwo awo omupoliisi yabula speaker naga waliwo abanoonya musajja yali akulirwa abakuumi be. Yagenda ne Seattle okulaba omulwali ogundi. Bagenda mu United. Visa ye kyaliko era tali mu Uganda essaawa zino. So ebyo biri connected ne Sudiru ne President Museveni okugana na Sudiru. That will be another topic for another day. To be sincere, bw'obanga watomera sematomera kesi ya Zaake kubaga nti mulalu wa mutwe n'akutomeza n'akusinga mu kooti nagamuzzeeyo n'otamuzaayo n'okola appeal out of time, eyo nayo mistake egenda kati bw'oyongera ku kino. So who appealed? Alina obuyinza obugoba Parliament. Attorney General. Okay, on behalf of Parliament. On behalf of government. Because Attorney General yawolezera Parliament. But I think you nenya Among. No. I think from the instruction. Obore agamba nti tetubadde tunaba kwagala kumuzzaako kubanga Attorney General yakoze appeal. Yagamba agenda kukola appeal. Yayita koze by then. Naye ennaku ne ziggwako. Takolanga. Yakola out of time. Era kesi appeal gyeri. Ne bano bateekamu babagaba bateekamu written submission ezidda mu kya Attorney General. Kati kino President Speaker alina obuyinza bagamba olumutu batufunyegerera ku mizina une Speaker lwaki tayigira ku mukama we President Museveni bwakola ebintu bye yedde ne kadaago oyo si bwe yakolanga intale ez'olugene kiki ne Zaake naye abaganda bagamba bw'omega togiraki toluma naye Speaker alwanamu entalo z'obuntu. No, omukazi asobola okuoverreactinga in the beginning nga bwe bakuba ba MP emigo. What do you mean mu Parliament? What do you mean abakazi reaction yaabwe si y'abasajja bwe bakuba abantu ekyo nedda ekyo nzijukira abantu sagala okole blanket statement nti abakazi bareactinga bulala bw'oba oyogera ku muntu yogera ku yenga individual wabala tokola blanket mu kyano kyagamba right alabira ku president. Yes nga ye ne tugamba bakazi president na gundi yavaayo President ayomba ne mawe gulo nchobalaba bo Honorable Rebecca Kadaga nagamba buli yayonoonye ebintu bya Parliament ajja kubisasula individually. Yes. Ne tumugamba abamuntu bamugambira ku radio abantu bamugambira ku we twamusanga tunaye abantu abalwadde abali ku bitanda namboze Biden yali bugolobi nga ne Zakai na jali n'abalala nga bakubye bomwe wa Alani Gundi Alani MP no we Makindye n'omulala wano owerubaga togazi wayitasobola kubajanjaba n'owozesa abalamu bomwezo zabanga zabiwa era ekyo tebaddamu kusasula teri yasasula bintu ebyo byagenderawo yaddamu n'akola ki n'alivivinga kati ku kino asobola okubagoba nga tumukunde bwe bamugoba naye nga ba MP abajasi bagambye nti tetukyamulabako Mukunde ya resigning bamuforcing to resign. Very good, but yagobebwa akakiiko. Naye oluvannyuma yawa omusango n'asinga. Very good, ayagobebwa akakiiko izitinyifuza and kipro eyagingira ebyo eyagenda Kongo. So asima yakyali yeruzira Kongo bamu Sejjusa ye yali proper award ngebanga likoze eki ogamba kipoyi si kipoyi iweddeko naye ku kino ngabaga nti yali yamutuma aba MP bano speaker balinako obuyinza mu bintu ebimu
ng'agenze mu kakiiko ka commission aka parliament of course kakyeyalinga n'ababuulira ensonga ne bayisa resolution tasobola kutuula mu ntebe ye tobasobola kubajja mu komiti nedda ayogera ku parliament olukiiko olufuga parliament olwa commission akempisa gundi katuntu yakakulira eyokugaa nti obagobye ku bukiiko bwa committees kubanga bali presenting abantu ali mu nteekateeka pipeline aganti we muweza zino ngenda ku invoking etteeka bwe riti bakole ki mbafulumye okujjako kye nawuliddemu bwe yabadde alangirira entuulo 6 ze baakasobwa oba ze baakamisinga nze okusinziira ku rules of procedure zigamba nti entuula 15 ez'omuddiringanwa abantu bano bagendako ewaani bagendako mu lutuulo olwali lukungubagira Joyce mukyala Joyce Mpanga ekitegeeza nti baba balina okuddayo bakungubagirako negundi ono Temba kakati bw'otandika okubala entuulo ezo bano basobola kukola ekintu kimu ate nga oyinza obutakiyitako technically tibwe ziba ziwera 13 ne bajja ne babeerayo 2 ne bafuluma naye on the other hand bano ba MP balina bye bafiirwa kati waliwo controversial issues eziyitawo nga tebafunye kantu kuba tekiwakanyizibwa nga eya oil eyakayitawo wabaddewo ndala yabayamba buli bwe babeerawo ubafuna akantu kugambye wabaddewo ba MP it is the other way around bafuna akantu balemu okujja ne batajja because yaleta yagala noise yayagala kiyitewo kasirise sokolineko Charles what you are saying nti aba opposition bekwese emabega w'okuba nti balwanirira ddembe ly'abuntu naye nga baafuna akasente baleme kubeerawo nga bayisa etteeka ly'amafuta naliri evidence eriweeyo those are mere allegations nga bakyusa finance bill Charles those are allegations naliri nga bakyusa finance bill you remember it yes still nabo baafuluma so kona amateeka agabaddewo nga galimu ga ssente ebikwata ku oil babadde bafuluma nga bakozesa cover ya edembe ly'obuntu oba it's just a coincidence no? bibeerawo It can't be true. Then where is the proof nti bafuna sente What? nti bazifunye Gindo barabe la kumimwaja sukali enajide kumwaja allegation ya those are allegations ezo chetwakawulira you can't substantiate chetwakawulira ekyalimu okufuna sente abantu kibatategeera lwaki bazifuna ekya miliyoni 8 ezalakira mugabo and that was the one ogambye nti kyali ki they were amending the Finance Management Act nti bakirize eno ekitongole kye bawadde amafuta kubeera monopoly supply w'amafuta bakikirize okozesa ensimbi zekifuna ku source nga tezigenze mu consolidated fund eyo yali part 1 kakati leno part 2 yali kati bakirize bujagali damu yali eweddeko nayo science eri awo bakirize ekitongole ekyo kyekibanga kyekireeta amafuta kyokka nga bweze kinakola ate bazikozeseze ku source kati mukulu Museveni abadde tayagala kiyite nga waliwo enyawawa nga zikubanga eyo na allegations I don't think abamade mazo okola investigations nti bana be baleeta Nairobi Kenya babagobye sabo sinze nkiresono ya kirese mbadde kitegeeza nti baba kiyisiza mulinga beekobanye baba bafunye tisendo batafunye sente okay Siraj Charles ya joininze ganga ya Kyagulanyi ate ya kirese yafunye agumwe nangamba yitwa afiirwa ne mugamba ate mwafiiridwa mwafunye obado ina information RDC Jowa mbadde ngamba nti okay opposition yaffe si bonna n'ebiseera ebisinga baba bazibu bwakukkiriza twadde twogera wano ku bya bomu n'enja ngamba wano nti ezaali za kiwaani awuliza ayinza okugamba nti tetufuna explosions oba ebizibu byabatujju weebiri naye ezo ezaabeeranga ewa Sewanyana ewa Kasibante anioni omulala ne Kyagulanyi zaabanga za biwaani what do you mean ekiwaani bomu eba bomu ogamba nti oyinza imba ekiwaani akimanyi kakati oli eyali akulira poliisi mu budde obwo musajja alina ebizibu saagala kigenda naye olwokuba ate nakyogedde kwegamba bwe yabanga naye ayagala
wabeewo kyayisaawo bamukama wamuwe ssente saabalwanyi ng'akolagana nabo opposition so sina NRM nga atwalayo bomwezeze biwaani ewaabwe nga ye yazitwalayo nga saabalwanyi agamba opposition baadde babatta baagala twonoonera linnya musajja mumuwe ssente eyo ddiiru ng'atagikola naba opposition so sina NRM kyotandisuubidde musajja nga yali muzibu oyo anyway Charles kyakugamba that Mr. Museveni is Inspector General of Police ono yakugambye. No, I think he was referring to the Kale, yes. He was the Inspector General of Police. Uganda's Inspector General of Police. 2 yali political commissar of the NRA. Yes. 3 was a military assistant of Mr. Museveni. Katagamba is a terrorist. Ono mwami ate sagala. But you just say go Gambia. Go Gambia. Anti go Gambia yekobananga n'abo opposition. Kyengezezzaako kutegeeza nti abo opposition abo beesige ng'olekamu. Yebadde message abo opposition abo in the process of passing the message. No gamba. Bakwatiddeyo akataka ebibyera bye. Ate nono yakulira security. The most important thing nti abooludda oluvuganya mu Uganda si bonna naye abamu abaaliyo n'abaliyo kati besige ng'olekamu. Yes, tewali terrorist gwolina okwesiga. Eyo ye message esinga obukulu. Ebisigadde bya Rwomushana. Siganye tewali terrorist gwolina okwesiga. Terrorist gwenyinamu interest wano kati yo ya supplying bombs grenades ate bombo ekiwani kitegeeza si bombo kati kyali ki kitegeeza nti omuntu akoze ekintu tukiddole nakugamba bombo oba bakola baluni si bombo ntuufu kakati you are saying nti IGP aliwo ekiseera ekyo ya supplying bombs ezifeke Okay, Charles. Naye besige ng'olekamu. That is the message. Kitegerekese bulungi Charles tudde ku mulamu. Kye bayita okufuba. Okufuba okukola ki? Ng'emmere bwe ukifuma n'ekona. Ekintu kyono kikonye. Kakati mukulu Dikinvule. Yes. Guno siwe mulundi ogusoose human rights eddembe ly'obuntu okutyolebwa but because ensonga gy'ogendako nnene kyamale nga dde NRA teweetaaga kulwana nnyo oleete evidence oleete obujulizi nti etyoboola eddembe ly'obuntu no kiri mu giraasi so kyobalaba ali mu lutalo lw'okulaga okwoleka NRM sitanye okumuwa budde bungi nnyo. Why? Because it's been there. Bangi nnyo bakikoze and this daily monitor gy'olaba yakola omulimu gw'amaanyi nnyo ku nsonga eyo ku bintu byabo engeri gye baatemula abakonjo. Right? You remember the bakonjo mbisaala ya mu mbeera ebyo. Tu ku lutalo olwaliyo. But I think bali reporting about reading of a guy. No. I'm talking about okulaga. Yes, okay. Okulaga. Mutima. Okulaga ngambya abakonjo. Exposing. You can give them different colors. It's up to you. Kakati ate nga bakikola bulungi. Mu bukonjo eyo waliyo ne mass graves. Baziika abantu ne babaziika mu ntaana eza ukite the mass grave ezolujjudde bazita bajaze atina botumanyi Luganda why ile sigara ntaana samatanda now amanyi Oluganda tukituweerezeeko tulabe bwe tukitegeeza kati ze nkwade Oluganda olufu samatanda kitegeeza ntaana mass grave simanyi let me wait for the right answer
and they were children. That the NRA mukuta abantu bangi be yatta n'abaana. That's on record. Ayali Inspector General of ayali CDF ng'akulira je mukulu Katumba wamala naga ababa sesije lyenkulira, right? And ayali akulira division eyo, second division, Peter Wero nagamba twabase eno yensonga. You get? So in other words, kakati manyagala bobo akuleta cause yo yebya human rights ebyo gyongereko, because abalwanyi nnyo olutalo olw'okulaga nti mukulu Museveni ato kyoboledde eddembe ly'obuntu ne bamutuusa n'okuwandiika ekiwa nabaga abanangere sibiriimu gyebiri naye sibikoze eki sibiriimu bakoze omulimu mulungi nnyo kati tobiteekamu ebyokubisaagiramu Katemba. That's my issue number one. Therefore bwemba sikanya n'empuuga ne group ya Kyagulanyi engeri gye bakolamu ebintu bino sigamba nti mpagira NRA nkutyombola eddembe ly'omuntu n'okubuzaawo abantu, no, but gw'okikoze otya engeri gy'oki. Now to understand this tutunulire mu context nti waliwo the fire-based crew izo neganga ze kamwocha kifeesi n'ebirala nezifuuka political, right? Olwo bwezifuuka political, some politicians mwena bampuuga bamuwanga Kivumbi Basegona n'abalala abaali mu parliament bone baagala batambule gangs ezo badde mu parliament and they politicized gangs. Alina kiraga, but mistake mukulu Museveni gyakkiriza yakola yazikkiriza nezisituka. Kati nezisituka nga zina wings bbiri, wing emu kumujja ku buyinza nga teziyise mu kalulu, wing ey'okubiri the political wing kuzoogerera omwina bampuuga ne Basegona wamu n'ebalala. Now violence yatandikira ku bucupa, do you remember? Nga abayimbi abatawagira Kyagulanyi babakuba obucupa nga bali kuki ku stage. Tekyasooka ku ekyo waliwo n'omulamuzi gwebakuba akacupa bamusangawo. I think it was Buganda Magistrates Court. Yes. So ngeza okulaga the mode of violence. Kakati nga kituuse ne ku level bw'obanga oli muwagizi wa Museveni ng'oyambadde yero nga tosobola kuyita mu kibuga. Bagala if you are around you saw that katono nga bagala bakwambule n'okugira okutuuka batandikira okukuba abaali bambadde yero. And my assumption eri nti abaali bambadde yero baali bagizi ba mukulu Museveni, because oyinza okwambala yero nga toyina kyakwambala. Now then ne wabeerawo ne insurrection. Luweero bagigala nankani enguudo ne bazigala data price nga Kyagulanyi bamukwatidde Luuka. Do you remember that? Yes. Now mukulu Museveni na deploying the Muhanga unit, the command unit gye yajje Somalia Kampala, because in argument ye gamba waliwo insurrection yali egenda okumujjawo. Now and Mr. Museveni made the following statements: mukubye abayero. Because I can even nanyina video nasiteka ne ku Twitter nga abantu babajja mu taxi gangs nga zijja abantu ma taxi nezibakuba. Simanye wazirabako. Yes, nazira. Very good. Had musana mukubye abawagizi banga abayero ngenda kubakolako temulida mukufuna appetite ekwata ne kuki ne kuyero. Yakola ne statement n'agamba the schemers mukoze ensobi byonna bye mukola nga Uganda ekyafugwa general of the original National Resistance Army. I think you remember that statement. So kyengeza okulaga kiri nti mukulu Museveni bwe yali ajira gangs zino ezaba Kyagulanyi etc ne violence was deliberate. Okay. It's not waliwo accident or what, no. Statement yakolwa na abajira deliberately. Na bano bamugambanga tugenda kukujjako nga wa Egypt.
Mubarak, Hussein Mubarak, tugenda kujja ko nga Gaddafi, tugenda kujja ko nga Bouteflika wa Algeria. But okusinga nyo Gaddafi yafiiramu ne mutabani we nakola ki nafiiramu. Now kakato ogamba Museveni tugenda kusitula population tukujje ko nga Gaddafi naye okyogera meaning atofe nga Gaddafi ne mutabani we afenga ki nga Gaddafi kabe kasinge n'entaana yoteri baawo wali ate no kitandikako kati nakujjira natandika okukusala. So now that is the background. Right? Now bano bamubanja abantu ababadde bajja bawambibwa kati kiringa nga bolaba Hamas erumbye Israeli ezze kubye beyekubye katoka Israeli tukubanja kola statement ku bantu baffe bewase kola statement ku bantu baffe bewakutte kola statement commanders baffe bewase. Does it make sense? Well, because you see mwe and your political wing mwasalawo mu bigambo ali ne mutandikane mu bikolo tugenda kumamula ko nga tetuyise mu kalulu. And Mr. Museveni was dealing with an insurrection. That is his defense. Kakati statement I don't think he overreacted. No, but he said it. Kakati statement jo yagala yeriwa. A statement yagamba ngenda kuchikola nga tanaba kutandika. Na kuba it was your duty bobanga ogenda mu lutalo mulimbo gwo kutegeka wozika ababo atenga kasirise. By the way, you don't even have a right to bury them in the open. Na ye ekyokubiri it is your duty they were injured okuba treating atena ho kasirise. Charles. And 3, you take casualties because President Museveni ine experience mala nemanya nti these ones vano boogera boogezi tebalina capacity ekola bintu bye bagamba kola just threats. Tayinza kukkiriza kubeera moved by mere words. Ojoyite abava mu northern Uganda nga Luwero bajigadde abayita ku luguudo olwo, they will tell you what happened. Ekyali ne Luwero. By the way, there are even other people who were shot by security. Mu Buganda riots. No, I'm talking about sector ya Luwero ekyali Luwero on Gulu highway. You get Kawempe nze rwankwatira that insurrection yankwatira eriwayo najogerako ngambe ne yaluka ngamkwatide luka because Luwero the Gulu highway yagala nze yankwata nga ntuse nateta I was going for a TV program kumengo hirawo engudo zonna nga nzigale so ekyatuyamba okutugulirawo was the army and the members. So it was a big fight. Nyamaje gavayo olwefujjo netemu abekale kasina bali obadde absent minded kyembanageza ko kulaga nti Museveni was dealing with an insurrection. The question is not at what stage. Naye gwe insurrection eyo wagirangirira bampuga abo balangirira tugenda kumamula ko nga tetuyise muki mukalulu kakati kugorangirira ko insurrection omanyi how he behaves. So kati gwe noleta population jota trainings noleta population jota de kumpewo. I'm talking about videos mbana social media bagenda babiraga nobireta nobimulaga kati wali okolerani nti wali expecting tagenda kubayola. You really expected that? Nti Museveni gomanyi aja kufira omuserikale omu babiri basatu nga government yo gimamulako then akutwale mu sauna mu massage akumassaging. In other words bobongo gamba sobolo ogenda kumujjako within 6 months. You remember what he said that statement? Then tobera mu bino yakwekalakasa mu parliament because the government ya Museveni. So in other words chirinti what is your critical path? The strategic path joina direction joina just oli mu drama or oli mu lutalo lwennyine it's declared war. Nakati ground gye bagenzeemu nti oyagala olete evidence ku Hansard of parliament nga mukulu Museveni admitting on Hansard nabatemula because kiri obadde omuwulira nga ngenda kubakwatamu temulifuna appetite, right? Ayena achikola katogamba nti okufulumako mu parliament kujja kumuwaliri kumukaka aje alete ekiwanyo ngagamba yes
You think so? Now that brings us to this phase je tuliko. Kakati gwe mchalani Among manage your house. Chovola ebyanebanda report tebagiteka cancelled. Na bano bali bagala eri video nga Kyagulanyi bamukwatira entebe nebe eje cancelled naye bakola ki ne bagigana. Now with that one you have understood. Kat eno strategy jolese. Do you have an upper hand? I'm now looking at the viability of the strategy, the viability of the tactical maneuver. Do you have an upper hand? One, speaker suwo. Echokubi deputy speaker na echi suwo. Echokusatu, I am not very sure on the disciplinary committee yo. Those three angles. Eteka ligamba ki. Member wa parliament asobola kujibwa mu parliament bwabanga tatudde enkiiko 15. Right? Nga parliament etuula express okumudiringanwa. Yes. Now singa speaker naye gwe bwabanga wakola ekyo oyina okubanga oyina olukusa mu buwandiike kuva wa speaker. Nga speaker atunudde mu nsonga zo n'azikkiriza n'akukkiriza obeere kuki. Now so you must have the letter. Tu oyina okumusaba in writing. Na bwabanga tokikoze n'akizuula nti tojja engeri gyakizudde kyonna kimukakatako to make a warning to you in writing ate ekyokubiri akirangirire ku floor of parliament. Tuli wamu? Now yarangiridde. He has warned you on the floor of parliament. Na bwabanga muli mu bukiiko onotatuula mu bukiiko for 15 sittings still chairman w'akakiiko naye akukola speaker kyeyakoze eki kyeyakukoze. Kakati bw'ogamba nti nze natambudde Ghana, nagenze Ghana ngenze waje ngenze yonna, tosobola gendayo nga tolina permission. Yes, speaker. Yes. Certainly, of course, bwabanga ogenze mbyakakiiko oba olina ki era yakuwa ne funding egendayo endewe. Therefore ebeera defense gy'oli. Kati bw'oba omulaba olaba nti ategeka kujjako defense kozo jagamba saabadde mu sitting ya parliament because nabadde muki mukakiiko nga nkola emirimu gya parliament. Kala agamba bw'oba walangiridde ntoozi ze parliament toyagala kutuula eri nayo vaayo bw'oba akugenda eri sooka gye wano. Now katolaba abatadde mu fix and the rules say ennaku bwe ziggwa omulimu gwa speaker kuwandiika n'akutwala mu kakiiko ka rules privileges and disciplinary committee, I think. Now and already zaake gyali ku bya kinyamatama. Omulimu gwa kakiiko ako is to make a report to the whole house. Take salary olule egamba and the whole house votes on it. You know kujja adoptinga. No, they debate. Yes, you see. They debate and after debate speaker abuza. Asobola abuza. If to adopt the report. Committee ya parliament report ya parliament baja adopting but ya okujja kene ya abakakasibwa president balonda. Endala zonna zino koma mu plenary. Ati bwe zikomawo, how do they rule on them? The rules say nti bwokola omulimu gwa committee eri gye bakutwalamu rules privileges and discipline is kukuwozesa. You can bring in your lawyers now nokola newewozaako naye mbadde ntunulira rule eno it is going to be limited to one wayosa. Did you dodge the sittings? Two, sittings ezo ziwera 15 ezomudiringano ziwera. That is now the side of the prosecutor. So prosecutor kulaga committee eno that wayosa tu wayose mirundi ejisuka 15 and then 3 now your defense ejja kuba nti nyina permission. Now omulimu gwa committee is to convict you or set you free. But should it convict you, then the whole house cannot be an appeal. Yes. You get what I mean? Yes. So in other words, bali baleta report ne bagamba twamutadde mu committee ne to confirming because the constitution says you lose your seat after 15 sittings. Shiraja yagala kuwa information. Sitting yawedde last week. Government chief whip ngalinga reactinga ku baluwa eri report gye babasaba. Yagambye nti nibo banaakola batya
kitwaba wa kimala tetugenda kuwongerayo report wabasigalayo ebweru nawo ndozo confirming a reply kitegeeza gwoba obala ennaku z'omwezi bala wano wofunidde report bagifunye verbal okuva government chief whip. You see, and Mkulu Dikimvule, why I'm labeling to explain this isn't Constituent Assembly okutekayo that proviso yali nekigendererwa and ekigendererwa kyali nti singa constituency erondo omuyaye n'atateesa that constituency teyina kufiirwa. It's about protecting the constituency. Oba abalonzi because at all material times constituency ino okukiikirwa kyova olaba lino lyeteeka woogoberwa straight bwobanga bweyisiza mu kati obuyinza bwonna obukuwa okutateesa okutaba mu parliament babuwa speaker. Okay, naye okimanyi nti kijja ne cost. It comes with a cost. Which cost? The cost of electing a by-election. No. We are talking about that at all material time. Exactly. Ebitundu bya Uganda ne constituencies no baza abakyalo bazaki interest group zino okubaawo n'omukiise mu parliament. Kyenkugamba nti bwana abagoba cost gyayingiza mu government or even taxpayer. Kyobala bwofa balina okunoonya abalonzi bali azamanyizibwa. No saagala bali amazimizibwa kyengamba nti tasobola kuriskinga n'agenda mu cost. Yes, I accept. Kakati Gasimbagane radio Simba ati empologome y'eddembe myaka 25 kati debate kegende ku phase 9. Nti constituency must be represented at all material times. Bwebanga nga toliiwo ensonga ino kubanga eri exceptional, that is the word. Ekigambo kyabakozesa, you must have an exceptional reason. Excuse. And that reason speaker they are okugikiriza nti it's exceptional. Ekyo kimu ekyokubiri ate n'akuwa olukusa mu buwandiike. That is the constitution. Now, so it was to protect the constituency. Of course, I don't agree with the Muchala Among Wagamba. It's about accountability, they are spending money. No, it's about representation. That Rujumbra oba Kawempe oba kuberanga ekikiddwa. Katenge yasegirinya, he is sick. He's sick. That is exceptional. Yes. But naye still kubanga lukusa. Now, bwabanga yetasobola kuwandika the material time chief whip we informing speaker. Kakati therefore and two temusobola kubeera group like a union that you are on strike, you are on what? No, it doesn't operate work that way. So kati bino bagamba manya bazeeyo kukungu baga manya bakoze eki, that will be your defense. You get tezaweze how rinajja ekitegeeza that is evidence obadde oli around obadde ng'ojja tokigenderedde and two tomanyi when she's going to bring you because ayinza okukuleeta after like 18-19 sittings and that's a different matter. And three eri committee esalawo yiyo bano ba kyago nankano gangu kyawasebo giwabadde mugiinako control kati bwesala ate yo bwesala onto ogenze you go back for a by election. So and then you gain what? Because the only thing chofuna mukino is the publicity about it. Kubeera nti constituency oba Uganda obeera ogijjukiza. And I have no problem with that nga bwe nkugambye. Naye abana Uganda babanga bali ku level nti oyina okubeera ng'obajjukiza 24 hours nti ono abateeka mu safe house then labo bafuddala really. Balebo MPs pate yawe yadikalinga nti babagobe speaker yayimirira ku magulu agamba nosibagobye n'abawa n'ekifo ekipya ekitaliwo naga nti mwe mutuule wano muli bange. So kisinziira ku speaking yalabamu ensonga embeera y'ekintu otherwise yali asobola nabo okugamba nti nga pate wa mwe bagobye mugende kugambye gundi ono chief whip I mean opposition whip nganda naga oli yasooka speaker naga nti mukyalina gundi eziriwo deputy naga nti twafunye evidence kati kola ki genda. You see byonna nkugambye nti oyagala kuwaana lutalo engeri gye balulwana ate ng'obeene hapa hand then olina kuba ng'olina speaker ne deputy speaker because constitution ewa obuyinza
Sipiika yasalawo ku nsonga ku lwaki tozze kakati ye yagambye olina okujja sigamba nti takimanyi nti toliiwo no she's on record in parliament kagamba yes nkimanyi temuliiwo manyi why temuliiwo naye muyina okubeera wano in other words reason yo yagiganye unfortunately tewagimuwadde mu buwandiike as an individual because you know I Charles Rwomushana member of parliament Radio Simba sigenda kujja because manja abafa no nedna kuddamu you can't be represented by rope omundu basonoga go twabisome mawulire taking judicial notice no it take us way chiwe kwaraki and I have seen members of parliament I have seen people ngabakutomera like the way Rukwago ingeri je atomera ku bya FDC ne Katonga group kakati na amuri ati nani yabafurumye ne ndara mafa because ingeri je ataputanga amateka yagane mu kote ne bikora ki ne bigana so you can't at this time security yonna ojiteke mu kote 3 it is possible kuwangula mu kote ngalu chamuzi the inspector general of government yamujja mu parliament ngakozesa leadership code right the inspector general of government mateka bamugana kudda mu kwesimbawo anti bamuga ekire kisanja yali akimazeeko nenge teeka ligandi bwoba tewadeclaringa tokkirizibwa kudda mu yes thanks for the correction but chali chikusaki to the leadership code oyinza okuba oyina ebintu byotayagala babimanyi yes so orabantu omuno at level because when you're fighting the primary objective is to destroy the enemy right sanya omalabe but it's also very important to preserve yourself bawo osobora okulwana so to destroy the enemy moving forward kati bano bayinza kuva batya mu impaseno je balimo they are going to give in absolutely ibanga tebasalenda linze then bagenda for by election Muchara Beta Among politics zaabwe nga bwe ngambi because abamu bora abali mu opposition ataba bali ne Museveni so I expect mbanga litali awala mukulu Museveni kumugamba but ono wange noli wange mbadde sara magezi babere waawo that oba yensonga lwaki speaker ya government no mumpandikire individually that is the law aba way through no that is the law bobanga oyine ensonga kwaki toyina kubeera mu parliament for 15 sittings oyina okumuwa siraje ngena kuddewo that very issue so never the only way ekisebero kuba savinga bibiri ate bigenda okuba one bayina okuwanika ne bajja ekyokubiri Museveni Mr. Museveni because ngalonze mbayagala badiringa na they deal general kera bakandwana wa ina yababe buli omwe ina yababe nawo kakati wo mugendo okubalabiranga ebyambalo bikoze eki nawe boza nti kurwachi bajjeyo Rwomushana siraji kwaki bakulese so bwekina story mukuru Museveni ajagambo no mchana gamba jiro baleka just ignore them tobagoba but yo mchala wasala wo kubajjayo according to the law itoeka lukolaki erimukireza ebiralo bawe wanako bwerwanyiko and indeed bali kozane babajjayo siraje njagala kuddako ewo Charles atugamba ntino by not giving in baba yowaddeyo kibalabisa kitya eri abalonzi ababalonda adi babayina mu nesuubi naddala abawagizi ba people power somewhere between the lines yes about national unity platform iki ya lopo yasembyeyo teyogedde kudda mu kuwandiika basabe bagambye bwe kuba kyetaagisa kudda tugenda kudda nga tusaba batulage amalaalo oba abantu bafuje babulira kitegeeza nti okudda kusoboka as a team bakirabye yes babafunziza siga nti babafunziza kitegeeza baba abadde beesobenga baga tetujja kudda ne beba nakomba kwelima ekizibu ekiriwo tekiri ku ate kuba n'abafulumye ekizibu ekiriwo kiri kuba na those missing people Museveni byayagamba nga agenda kujja nti ne bwe bampiso ng'ebuze twagenda nga tukoleeza akatadooba ne tunoonya empisa eyo naye siraje tunulira ekintu kino babula batya abantu 18 be baabula mulimu n'aba-NRM okay whatever the number ne babeera abiri bamulyako ne million 2 nga baga ng'oli waffe ne babeera omwezi tumene kwate pikipiki otuule wano tumukuwa omuntu wo ne batamuwa ne bamubba siraje njagala otunulira ensonga eno bwoti nti bali abantu 18 be boogerako nenga abasinga we bali abakyoli bavayo ne bagana naffe mutuyambye mwandibadde musigala wano kuba naffe tusobola kwogera naye waffe ekibuza abo bantu n'ekitta abantu kikola ki
n'ekiri mu apa wano okiraba ekibuzo kyenkubuuza whatever the number gye balina gye boogerako ne representation gye balina mu constituency baani be baabayiwayo baani be baabasaddaaka aba constituency be bali presenting nga tebannavaayo kugamba nti tetubalaba mu parliament. They are quiet, and quiet means they are with them. Yes. Baba wagira. Exactly. The purpose of this law is kukuwa test. It is to test the constituency. Are you okay? Ni member wa parliament wo kutaja mu parliament. Yes. Because the final decision go kubera mu parliament is the constituency. Is the constituency. Nayo mulimo gwa speaker is kukuzayo for a by election. Yo gwe botuka abanira kubuza ate bakugobedde kibango bye siteesa. Lwaki toteesa? Siteesa because baabata. Situation eno ne bakanya nawo bakuzza. Boddamu n'ozera nga bakuzaayo. Yes. Situation eno eri dabo nga bw'olaba Katanga death. Katanga bw'amala okufa the main suspect bali omusawo guli mu kooti tuleme totuwa kulaga nti waliwo kitali mu kooti kibatutte mu high court baleete bajenozi abantu abasobola okutookawo deputy IGP yatuukawo nenda kati ate otuwa details za kooti z'omusango exactly sigenze mu mates za criminal ndi mu kino ekyokubiri. Okay. Kanzije wa government Katerega simanyi obadde naffe naye ensonga gye twagala okumalirizaako on this very topic y'ensonga egamba nti abantu bano bali ready okudda singa bazze bagenda kulabika batya eri abantu badde beewaanira kuba ba constituents babadde balinamu essuubi nti bagenda kulemerako tulabe kye banaabakola oba are they ready okuddayo mu by election oba n'ekirala bayinza okukkiriza okusaddaaka abantu 18 ne bagamba wayi batutuuzizzaako akazito katuddeyo tukole emirimu gy'eggwanga eyo chapter tugiveeko abantu balitubuuza tuli bagamba munayena bwe mwabiwulira ebyaliyo baatukako okudda okusooka kwa byonna ndabye paramenti zaffe nyingi paramenti zibaddemu oludda oluvuganya olutongole nali muto naye nagobererangako eya 885 wali olaba oludda oluvuganya oluzinzi olwo lwali kulembera Dr. Paul Semogerero mwali Basaamu Kuteesa Bakafumbe Mukasa Bayoweri Kyesimira Bajera Disendawula ng'olabira ddala abasajja ab'omuzinzi naye nabo yadde yali ya muzinzi bwetyo nga bwe kituuka okugaa nti basobwa okubeera ababaka ba paramenti okuggyako Dr. Crispus Kiyonga tewali yali arisiki nga asobwa eki obubaka bwa paramenti kati bwe tukomyewo nno ne tubeera ne mukulu og'engala Tigo naye ng'omulaba nti ddala yali musajja wa muzinzi naye era eyo risiki nga tebasobola gituukako. Ndowooza bwe tuva ku og'engala Tigo ndowooza omukulembeze w'oludda oluvuganya ku lwango w'omuzinzi abadde ono Mathias Mpuuga. But even then abo ababaka bonna kwekoza teri ayinza kurisikinga by election kubanga nga balina mandate y'ekibiina ate kaakati lwakuba ebyobululu bino bizibu naye nze wano mu Buganda mmanyi wangi ng'abanuupu abo okuyitamu babba bululu. Are you saying nti abanuupu abo ne bamala badda mu by election bayinza obutadda babakuba nga babakuba mwala ali oba nga bababye nga baagula ba returning officer bakompromisinga ba agenti baabe bavuganya okuyita n'okuvuubiikamu obululu nga security yaliwo ate waliwo wano kye batakompromisinga nga byatuse mpozi ngo munnange byagambye ebyaddaaba agency nti abamu nga baddaaba agent so kwabo bonna big number is obutadda nze mbuuliraayo omubaka wa nuupu gw'omanyi nga taliiko mujjawe munda mu nuupu mu ludda oluvuganya oba kusaddiwo yenaremu atalamuza kifo kyera ng'asobola okukimutwalako kwabo bonna tekuli ayinza kurisikinga
kuddayo mu kalulu. Charles, you also agree with him batya bayinza obutasobola kudda byakoze era bajja kufunayo ekyekwaso bakomewo mu parliament. Charles, nawe olowooza nti they can't risk their constituencies? You see, bw'otunula bw'otyo you miss the point. Point eri nti bafuluma nga bakkaanyiza kufuluma olw'ensonga eno. In other words, you see, I'm talking about a conscious fight. Nti omujulizi gwe baayokye na mugongo bamwocha nga indeed asazeewo afiirira enzikiriza ye. Yes, abo baboocha bakkiriza. Now if the answer is yes, ono yafulumye nga is a conscious object, nga consciously agamba newe kitegeeza okufa kanfe olw'okulumirwa yawambibwa. Yabadde omnibus decision. Now and I think this is why radio Gasimbagane we in a privilege okukinyonyola ensi, because ayakulira olulo lwakikola that time Mwanga Kivumbi is a member. Yali acting rope then. Abakulembera okufuluma Mathias Mpuuga yali teyaliwo nga rope. Yes. But yali mu Uganda. Naye ng'agenda kutambula. Yes. Bw'obuuza mukulu Mwanga Kivumbi akuwa ekiwandiiko as acting rope, the terms of reference takiina bozi wakikola leero. Yasinzira ku kyogamba banne bafulume. Because you see, when I'm going to say when I'm going to say that Dick mbintu ya management of the state nsigaliraawo, I should write. And then you give a copy to who? The speaker now. But gwe ngamba issue eriwo yeno the following are the terms of reference. Guidelines. Yes. Kakati ekyokufuluma tekyaliwo. Now tu njagala olonde kamalera statement eno kiyingirewo. Njagala ogenda okole survey mu MPs abafuluma. Bw'obanga boogedde amazima oba baateesa nti kino bwe kinajja bwe kiti tukole ki? Tufulume. The facts are that Mwanga Kivumbi yasituka amazo consulting abasalirwa ya consulting na situka bwe yasituka banga bamna byasituse ne bakola ki ne bamugoberera ne balyoka bamubuza abwe naye kibaddewo kiki kibaddewo tola okay kati then ne batandika okudde mabega on it. Are you saying it Mwanga Kivumbi ya misleading opposition? No, it was the rope. Yasinzira ku information. Binayisa lumu yagenda Cuba n'alekawo omu ku baminisita wano nga acting president. Kubanga UNLF yalina vice president. Kakati nti acting president oyo na ekizibu kya Kampala kyalinga masasi biki. Ebbanga acting president liyamala nga alini charge nga taganya na sasi kugira ki? Kuvuga. Binayisa bwadda nagamba sebo lwaki bulijjo tonyamba. Amasasi ago negatabya obaza ntebe yange nga bayawukana bubi. Kakati simanyi oba acting rope olunaku biri bitya ne rope olubeerera, kubanga kirowoozebwa nti abamu kwabo babaza ntebe ya rope aliwo era ndoza tayinza kukkiriza ekyo kibeere bwe kityo. So kati therefore n'empuuga okufuluma kuno teyakulimu naye yakusoma busomi mawulire nga bw'okola ki nga bw'okusoma, because theirs was to respond to the statement minister gyali yaleeta ku floor. But the larger issue nga tebana bakuddamu kutuula luno olutuula lwe batudde, leaders abakulembeze omwoyina mpuuga basinkana, I think the deputy speaker yes, ne bakkaanya badde they agreed. Then the government ekiwandiiko ne bakkaanya badde ate ngezaho okulaga are you conscious? Yes. Kyora nkuleetedde high grade ey'omujulizi ayafa nga ganfiira Katonda wange fiira enzikiriza yange. Kaakati bano bali ku level kyengezaho okulaga nti n'empuuga yekka yabadde akkiriza okukola ki okukomawo. Kaakati bano mpuuga ne bahwipu b'ebibiina kyeŋŋamba kakati bano aba group eya Kyagulanyi
ngeye yagale mulabise kati kirete mu cabinet of the opposition, the shadow ministers, then kiveyo kigende mu kokasi yawe. And reason kulwaki tebaze tunalabika tutya nga tuze tukomyewo nga omukyala Among yali mu ntebe. Ekigenda ogenda mu public kiri nti either yatuguze o tubadde babe. Kulwaki twaganya okudda bwe tuddira because ono kyabadaga nti yazze style wait sagala kudda mu bigambo bye. Era abarozi olaba nti okutaba kwawe mu parliament zino settlements zebawa tezikwatagana n'endowooza n'enkola yaabwe on ground. Why? So siba nga boyitanaruka nti nfiirewo because nzikiririza mukyasaliddwa no nzikirira mu kufa eddembe ly'obuntu lyerinvuga ekutyobola eddembe ly'obuntu kyerinvuga kabe kasinge wakiri nfiirwe constituency yange no. So ate nga already intelligence ebayina MPs abamu who have decided even to the bear abagamba bano ba leaders baabwe Kyagulani ba Mwanga Kivumira bagamba aha naffe tuyina interests zaffe always ekibiina but naffe always nga MPs ne constituency nabo we bali. If you target those they will come. Naye ngono naye abagamba kale mugende nze ngende ngambe constituency mwabagiryamu ki mwagiryamu olukwe. Therefore kino kyolaba impasse gyolaba is their domestic politics. Si nti balumirirwa eddembe ly'obuntu ona yabula abaluma nnyo yanuma nnyo. Therefore settlement bateriiwo nfiirwe constituency. Bw'oba wa gap singa wabeerawo gap nungi nnyo bakomawo singa obagaana gap ya defense okwerwanako mu kakiiko katugambe nga kyogambe nti basobola okujja after 14 days nga wabalayo olunaku lumu. Kati mukyala Among bagamba noja n'okwata ate nzizeemu okudda na sirubaze because it means ozanya games. Therefore you are not as good as having attended and it will be her defense in the committee. The committee can rule that engage wajja you didn't attend the parliament. You came to defeat the rules. You get and they can hold you, they can convict you and no go parliament. So I'm therefore saying in conclusion that these people they are not conscious matters. Ntibo basazeyo bafiirire enzikiriza y'okulwanirira eddembe ly'obuntu. No, they are playing politics ekirala. Others are in blackmail. So bafunira gap ebaro stewing they will be liberated. Okay, webale nyongena gena ko mblango naye nga sinagenda banaffe ab'Ebungereza balina Buganda Dinner UK gyeri olwaleero Uganda abali abaganda abali n'abakkiriza mu Buganda abali UK balina dinner olunaku olwaleero. Omusese yampereza akantu ako kamfusoke nveko mblango tukomewo obo nga butusiza ku dakiika zino 18 ezibaleko essaawa omukaaga. Tuli mu program Gasimbagane ne bannamawulire. Ensangi zino ensonga gye tugenda giyitamu olukwakwayo. Ensangi zino wabaluseewo ebintu mu madiini ebyenkayana z'ettaka obukulembeze okuba nti bukayana. Tulina bingi bye tulabye mu kanisa ya Uganda, tulabye ebyeruweero, ne tulaba abakulembeze baleeta, ate tulaba nga yali aleetebwa bwe baamuwummuza bwe baamususpendinga oba ne bagaana okumutuuza yali awummudde ne bamujja mukono ne bamuleeta eruweero abeere mu kifo ekyo ng'akijjuza. Then tulabye n'ebibaddeko Namirembe ku Lutikko nayo tulabye nti Bishop Lwalira awummula ne basooka ne babeera bwawo okubaako embeera gye basuspendingamu enteekateeka ezo. Eventually ne balonda Reverend Venerable Moses Banja. Nawuliddeyo abantu abadde bagaa nti bayinza okwagala okuteekayo ka appeal eyo. Waliwo nambuuziza wano Rwomushana in fact go aligid president olinga aga nti mukugundi ye aina degree mu divinity
okuva Makerere katono yasoma Makerere abadde ngamba naye Makerere nga tulina religious studies ya divinity ye n'abantu nemuga course zikyuka yinza okuba nga kakati eri divinity ngedda ya religious studies ng'agamba Bishop Banji. Anyway, just ekyo kiri awo then era nga tukyali mu Church of Uganda twalabyeko ebintu ebibadde Mityana Bishop Bukomeko naye ayina engeri gyagugulana n'endiga then era ejjolo y'abalamu ku lunaku lw'eggulo twalabye Old Kampala mufti ng'akwata yaliko ne C3 chairperson w'ensangi oyo Haji Kiyimba. Anyway, naye nga bino biva mu bukulembeze n'ebyenfuna okutwaliza awamu kubanga byonna bitambulira wamu awo wadde ebimu byekwekamu ebintu ebirala. Njala kutandika nawe RDC ensonga z'abannaffe bano bannaddiini okuba nti beenyigidde mu nsonga ezitali zimu ez'obukulembeze ez'ebyenfuna kiki ekigenda mu maaso mu bannaffe bano abalina okutulyowa emyoyo? Tekinyuma abakulembeze b'emyoyo okubanga biri bwe bityo naye nabo bantu ngaffe tebaba banjawulo. Okujjako omusomesa wange wa CRA St. Victor's Kitaasa, in fact tulinayo reunion olwaliro gye sibaddemu, yali atubuulira nti bino so mukulu Kategaye yakyogeranga ennyo kati ffenna ne tukikoppa eri omugenzi nti okubeera omukatuliki okusinga paapa. Ku musomesa wange oyo Kafuma yali ex-seminarian yali alaga nti bwalumu bannaddiini nga paapa nga bishop nga faaza okufuna omukisa okubeera abatuukirivu nti nabo baba n'ebizibu byabwe. Obutuukirivu bwabanga nnyo mu bakristo abeereere be basinganga okuvaamu obuki endowooza n'okutuusa kati ndowooza mu bapaapa ab'ensangi zino tulinayo Yohaana Pawulo owookubiri yokka. Kale nabo balina ebizibu byabwe naye nzijukira constitution ya Uganda Business Supreme Council bwe baali bagirongosa juzi baali baagala nnyo okujja mufuti mu lwokaano olw'okuba mufuti mubajje biri ebya property byasooka byamutwala mu kaguli naye Katonda n'ayamba DPP omusango n'agugira ki n'agweddiza nga bagamba nti tuteeke enkola ng'omukulembeze ow'ebyomwoyo mufuti kaadi nga tagenda mu kaguli bajja kutwala nga bano bakiyamani baani naye ate ne kiremera mufuti ne bwe bakoze ennongoosereza yasigadde ng'akyali chairman wa management era ayinza okwesanga ng'agenze mu kaguli. So ekintu ekisinga era bwalumu ndowooza tiri na bishop yali agenze mu kaguli lwebi tusigala tugamba bishop gundi bino ni biri property balina balooya balina abavunaanyizibwa ku bintu ebyo ababa basobola okuwoleza essaza eryo oba obulabirizi obwo ekitali mu basiraamu. Ekyo ekintu kyetaaga kirongoosebwe kijja kuba kirungi. Then okusitula imaamu emimbaali disipulini eyo mu Uganda ebaddewo mu mizikiti mingi. Ekyo abasiraamu beetaaga kula basse ekitiibwa mu bakulembeze bwabwe. Faaza okujjako ndowooza byali Kabaale yali Bishop Imana Yes. Irimana. Yeyo empiso ku ntebe bwe yadde okutuula n'atuula ku misumaaru naye mu kereziya olwawukyawo mu kkanisa nono ow'ebusoga obuzibu obwo yabusanga omugenzaani Bishop yali ow'ebusoga oyo bamwozi obuzibu ne Archbishop Okoth oba yayagala gendeyo mukakaatika nga bamukoye Archbishop bamukuba Archbishop Okoth bamukuba ejjinja ngamba bamukubira ejjinja naye oluvannyuma bakisalira amagezi. Naye kino nze saadde Kampala mukadde naye bwe nalabye obutambinga bwe bwabadde okubanga mufuti babadde bamusitukiramu okumukuba ate nga amukuba yali musajja we. Kugamba abasiraamu balina okuyiga engeri gye basobola okwangangamu ebizibu embeera eyo. Naye kati kiri ekya property nze nga bwe nagambye okusooka ekikulu trust. Baseeka bali abakabalaza abaali bataasomera bweru ba kitaffe ne bajjajjaffe. Kale zino ssente ez'obusanduuke eza kabbo
banafa abalandoza lubajjo kitegeera izi 10 ziyinza okuba nga zaabatawanyanga ng'abantu naye property baagikuuma era nga toyinza kulula nti sekawe guni ttaka ly'omuzikiti tettaka ly'essomero kati ate bwe tufunye abaddiguli bwe twakola gunti abasomedde ebweru abakoze eki obuzibu ne bugira ki ne bujja naye ekisobola okuwonya property eyo yonna buli obulyako bwaba bwakolebwa oba tebwali bulyako ebyo nze naawe kubeerawo abantu General Assembly eyitibwe mu ngeri ey'enjawulo eteekewo abantu be bayinamu obwesige ezo ssente zisobola okusondebwa naye nga tewali bantu be bayinamu bwesige mu kusonda ssente ezo abasiraamu tebasobola kubaledde kuwaayo ssente naye ni ku kyekkanisa ekkanisa nayo mu byafaayo byaffe ebya Uganda ebadde nnyo ne state patronage okuvira ddala ku bafuzi b'amatwale ekyo kigireeteramu okugira conflict of interest kaakati bwe ndaba ebitambula ate Archbishop wange omusajja yajja nga tumwagala nnyo kwegamuloga byate ate obukulembeze bwe bubaddeko nnyo buli kaseera ebyeruweero nti kakati olaba no simanyi kuwaabira empeta ya kyabazinga eby'emitiana gye yava ebyennamirembe Katonda yayamba abentagali nali n'omusajja naga niyo omusajja bamulanga yali takyalina Archbishop ate nga n'okwetonda yeetonze lwaki baamwanika kakati embeera eyo ereetawo obuzibu naye nze nsuubira nti era kanisa eyina capacity eyina capacity emalawo obuvuyo bubona tojja kuba mulungi okuba n'obuntu obuguguluma nga byanfuna n'obukulembeze kiki ky'obyogerako mu bufunze entalo mweziri mu bukulembeze obw'enjawulo bannaffe abakatoliki balina engeri gye baziwumbawumba ezitasamala nnyo waliwo ettaka libajjaawo eggabaawo American Embassy yapangisaako ekitundu ng'ezimba wano neetekawo sitowa n'ebizimbe newabeerawo gwe baalekawo nti woofanga nga ettaka lyaffe olituddiza twakusangawo kuliddaawo abaana bajja ne balitunda balwana ennyo bagenda okusanga nga bwana mukulu waggulu yatekako omukono ettaka ne babifiirwa tekyasasamala ekasana luweero wali wagenda kubaawo ebikonde ne bakanyama bajja mu church poliisi yakola bulungi neeyisa bulungi emanju abakulu b'eddiini paka kooti lweyaga nti mwe mwakola bubi abakatoliki abalokole nabo balina entalo zibalwanya naku zino bali kubisiyaga omu alumiriza naye at least bo bali mu kooti sente bazisinga kuziteeka ekya Uganda Muslim Supreme Council sigwe gusoose mubajje okubeera mu sikando y'ettaka agibadde mu kooti ne baagala n'okumulumbako n'okumuggyako ne bigaana president n'ateekawo embeera emulemezaawo naye kyabaddewo eggulo nti abazze okutawula embeera baaganye okurespectinga eddiini eyo ne bayingira n'engatto mu mizikiti taasa embeera bao bakikolako olulala nina kasero nga bazze okukwatayo abantu nti awalala wonna barespectinga sanctuary y'ekifo ky'eddiini naye wano odi kampala tebakikoze ate Masjid Nur ku William wo baaganidde ddala omuntu okuyingira okusaala okujjako abaasangiddwamu munda bo basobodde okukola ki okusaala omuzikiti ogwo pulezidenti yagujja ku Badreke Lubega nga bakayana ne Muhanji aga gulekera abasiraamu nja basasula nakati basasulanga so anytime senga Lubega avaamu ensonyi asobola okugutwala nga baagala okutwala ebyabasiraamu ate gutwala tanga president ya musasula teyamuwa sente yamusasula mbadde mu nkayana ezo ng'omugenzi Muhanji ne Yanga balwanagana nga Muhanji amaze okufa tebannaba kugira deputy attorney general n'awandiika ebbaluwa ng'oli aganyi ne bagaaniramu paka ensonga we zagenda ewa speaker n'awandiika ebbaluwa nti deputy waba awandiise ku lwa office mulina okuvaamu ne bavaamu Lubega n'asigala nga akukuluma kale twamuwa omuzikiti gwaffe nakati tukyamubanja
naye abamuyamba nabo teyabasasula. So naye kino ekya Odi Kampala kigenda kuba mu byafaayo nti Mubajje yasinze okumalawo ebintu by'obusiraamu. Teriiyo muntu yali atunze ettaka e Masaka owulirayo gye basimula n'amalaalo embalala batwale ki senga tewaliiwo mizikiti mirala mingi kusinga awo senga abantu balina naye ye abantu nga Abdukasulo no wa Sipiika alina emizikiti gyazimbye egy'amaanyi egy'ebbeeyi nga bwe baali bazimbye wano mu Kisenyi ogwa Sipiika omugenzi Kaweesa ne yeggata ne John Bosco ne bagumenyawo nga gwa kalina ne babawa eri nga ku lubiri. So mu bintu bino mulimu omukono gwa gavumenti obutayamba basiraamu kubataasako bantu bebabba ate nga bali mabega waabwe. Okay, webale nnyo njagala gendako ewa Charles nga tumaliriza program tuyina eddakiika 2 zokka. Ebintu bino ebiri mu bukulembeze bw'eddiini okugugulana olw'obukulembeze n'ebyenfuna oyinza byogerako otya? Kakati ekya properties abasiraamu oyagala kukifuna noonya abigula. Tolwana nnyo kunoonya abiguza. Yes, wabula onoonya ani abigula. Geno noonya eventually ani abigula ojja kufuna kulwaki oli yabikola ki kulwaki yabiguza. Now but ku ECR religion, two fundamental things. One, leaders. Bano betuyina boyogera kwabo baba Mubajje baba mugenzi Rwanga obo aliwo are they religious leaders or spiritual leaders? Bwabera religious leaders, then they are politicians, businessmen etc. Naye wanga bali spiritual leaders byo bina amateeka gaabyo. And Jesus Christ was a spiritual leader. Two, manya ngala kwa simanyo bana asobola okukikola in 1 minute. Kanu Chinchizi kanu ngo bajija ku Lukonjeri as a district kati ne bajiwa diocese, which I think is Chinchizi diocese. Now endonda yawe akakiiko ka diocese kalonda abantu I think babiri. Yes. Amanya ne kagaleta ku House of Bishops. Yes. Kakati House of Bishops mwababira balina okulonda ko omu. Now eyo Chinchizi balonda ko bagaba. Ne bamudeclaring as bishop elect bagaba. Yes. It's a case you can go and investigate. Bwamala okumulonda eno naba yateekayo objection. Nagamba ono gwe mulonze kubeera bishop yazaala mu mukazi omulala abaana nga bwe kyali eruweero anti ngamba ko ono nyine dakiika emu yazaala mu mukazi omulala abaana. And indeed tabarabiri musajja naganze sizaalanga muntu yenna abaana other than my wife. Kati nabasaba nabagamba tugenda ku consecrating as bishop until kujjako tufunye DNA y'abaana abawogerwako n'azikola n'abawa katugito omusayikali n'aba musayi n'abitwale South Africa results nezikomonga zigamba abaana si babe. Exactly. Now nagamba kati oli naddamu ate nagamba but you see this bishop elect aina criminal offenses. You see, not convicted by court, but inachi criminal offenses which are recorded by police. Now, criminal offense be an reference number. Bunka 12 reference numbers which police station. Nebagenda yo nebazula atenga nazo sizize. Kanagamba kakati yes. Toyina criminal offenses, yes. Toyina abana sababo na ye ora abantu bakaya nnyo. You won't be a good leader. That's the House of Bishops. But yes. Enkaya nazibadde nyingi. Therefore for that reason katekeko omulala ne bateekako zooleka. And ebiri Chinchizi are extremely scandalous. Now, kyemenengezaho okulaga naye nasinkana Dr. Niringi. Zak Niringi. Ningamba bwe mba muyina ensonga ya bishop okuzaala. Oba azadde oba tazadde. Why do you go for science? You religious leader, bamanga muri spiritual leaders. Why do you go for science to resolve that? Kulwaki temusaba? Why don't you sit as a House of Bishops? Pray. Ne musaba na nyini nsi Katonda direction engeri gye tukola muki? Gye tukola membe. Katonda yakkiriza science. I'm saying about the resolving the contradiction. I'm not saying science ambi. And naseka. Nemgo mugenda kutomera because the best would be owamwe. Any one of you babanga ina problem you pray to God about guidance mwasaba did you pray
I want any of them to challenge me nga bagaana bagaba oba baasitula ne basaba ne kino ekyaki bishop ono abaddewo ebyabaddemu ensonga by'abakyala n'ebirala did they play mutulako wamu ne musaba katwani mwamba mulabe sitaana atulumbye katonda tulage ekkubo naye ebyo baddukira mu mawulire kulwana discipline committee wamu n'ebirala. So these are not spiritual leaders. Mu properties kakati generation of Bishop Sejja eba eze chobola bakatwala contradictions nyingi mbya properties ngasana onino banga tagenze mbya obusiramu here bukoto wetuli because the Protestant church properties nyingi nnyo geno nonye bazinyaga batya the way they were all rooted mbisera bya olombi. Actually they were rooted chenzijukira nti reverend yaliwo ne bamusonyiwa namuga nti no si asoso chikola era he just came to church na gamba I'm sorry. Confirm they were rooted. Yes. Geno nonye scandals ziri ku church house mabanja bichigo ma total confusion. In other words, saying that now we have a new generation of religious leaders inheriting ebintu by'obugaganye because bafunire taka abantu bali bawanga buwi and kateta kali baba now it's prime land, it's very rich, it's very expensive, it's very precious. They started dividing them. Takati waliwo abalietaga chegezawo abalietaga babagala kumalawo buno obunyazi obuli mu properties za madini. It is not driven by the greed y'abakulembeze ba madini. It is driven by ababetaga mataka oba abagala okumalawo edini. No edini tosobola kugimalawo because edini teri ku material. Edini efa ngeyimide ku material and kansemena statement eno fe mu dini yange je nsoma tusoma Bible egamba that in the beginning the spirit of the Lord was hovering over water. Omwoyo gwa Katonda gwali ku mazzi. Tegwali ku muga, tegwali ku kitaba, no gwali ku ensi yona yali mazzi nga covered kakata amanya ago, that power of love, of beauty, of calmness, nozamaze ogamanyi nga malungi of life agamanyi okateeka otya mu kizimbe aka tugenda kuzimba wane ekizimbe ku kasozi bwe kati kata agamanyi gonna agali ku mazzi nga galeeta gwe nange ku nsi tugenda gateeka mu kizimbe gabeeko we gatuula orante byonna batuzanyira ku bwongo. Abatuuliza Gasimbagane bwetu bwe badona ku lwaleero tunaddamu mulungi omulala musiibe bulungi era mweraba.